Yes, mbandiza kadde kano mwasibye mutya namwe n'abafollowinga Fadi TV nembebaza nibagamba nti mwakola kya bode nnyo mwakola kya kabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale mbane updates ezina value mbane amawulire agaba gatambula okwetulula eggwanga lyattu Uganda negamba nti ka comment section we kali awo ntera obaka mu ka comment section tuosikalenga oje followinga bagita Fadi TV oji penge olutalo lwe ne Mama Fiina lubaluseewo penge atabukidde Mama Fiina amukedde ku nkyanga misa amukedde olukeero lwaleero ekyo kiri ku social media kikambwe oluvannyuma lwa Mama Fiina okuva n'agamba nti yayamba penge amugambye wanyamba biki Mama Fiina mbu yagende wa penge era penge agamba mbusemanyanga mbu yakola ki mbu yagira Mama Fiina yamugira yamugira ki yamumwenyula yamukola ki yamulya bwagambye penge abasinga agamba Mama Fiina naye mu bantu bonna bosinkana nosisinkana penge nga tasiikira byama baye byama atandise okubanga abyabya atandise okubanga abyatula atandise okubanga abiteeka mu public manye bano basinkagana ebiseera ekyo yali akyali mulamu ebiseera ebyo besinkana nani Mama Fiina penge yagamba Mama Fiina tompangako wadde olwataano tonyamba nako kerawo okwesoma mbu wanyamba bebiri wakadde kano ku mitimbagano eja social media Mama Fiina bali mu kumwabya penge ali mu kubanga amulabisa bemukola bitwende nga kadde kano ku social media binagwerawa kuba penge siye muntu omwangu ebyama byonna atuuse okubiteeka mu public byonna bye baakola nga basisinkaganya eyo n'ebyaliwo byonna kubanga agamba Mama Fiina yamukola ki yamubwebwenya bwagambye oba bituufu oba alimba oba ayongeramu supu tewali amanyi naye nga ye bwati bakoze ekiye bwati bwagambye agambye nti yamubwebwenya ndowooza balengera bifaananyi bino bitutte ebbanga penge abikomezaawo oluvannyuma Mama Fiina we yagambidde ku live ng'agamba nti yayamba penge balino ngenda muyita tenge yayamba penge mboge okola ki okumuwayo essente nti n'okubulula obulamu bwe okuba okutukana owakola ki okutukana owaali penge kyawakanya era akiwakaniza ddala biragwerawa tujja kuba tumanyawo gye bigenda okuba nga bikomekerera bagita Fadi TV oji mwongere okubanga munfollowinga ate musubscribinga munyigene kale ensonga za penge Mama Fiina penge ebyama ali mu kubyabya kumukomu eya ebibye kusa ne Mama Fiina olw'ensonga ati Mama Fiina agamba nti yakola ki yayambako penge okuba nti n'obulamu bwe bukyuka n'okubeera essaawa zino awaali penge yagamba nti tompanga wadde olwataano saagala onswaze embantu nti essaawa zino wano wendi ndinyimirirewo ku ssente zo penge yagamba nti bannaaye akasente kange nkeekoledde nga ntobye okutuuka wano wendi ekiko essaawa zino ali mu Amerika penge ali mu Amerika agamba nti akasente kange nkakoleredde tewali muntu n'omu anteereddemu wadde olwataano penge yeewakana agamba nti Mama Fiina tamuwanga wadde olwataano kati Mama Fiina avuddeko agamba nti yamuteekamu essente kati ali alimba ani mutuufu ani mukyamu ani mutuufu ali mukyamu ani mutuufu naye ng'ono ebibye tebiggwa bityono oyo ajja kwogera buli kimu era nze nja kubeerako nga mulaba ebyama byonna bino okubanga nja kuba mbikutuusako wano ku Fadi TV just followinga tosubscribinga onyige kade ebyalo bindeke kubanga ebya penge tebiggwa bityo
kyemumanyiiko tebiggwa bityo yetayagala mmanya nsidde okubyabya nti yakola ki nti yejovaana maama Fiina era nsidde okubyogera nti yamwejovaana kati ekiddako golowooza kiki olaba ekyakyogedde golowooza ekiddako kiki mwongere okuba nga mugifollowinga updates nkyazibawa just kyolina okuba kikimu kyokatika kufollowinga Fadi TV ugi Fadi UG News KBTV ugi Kosana KRTV Uganda Now ebyalo bindekere updates nja kuba nzikutuusangako bano buli lunaku each and every single day like nga commenting nga subscribe nga nyiga kade bamita pengepenge Kosana Mama Fiina ebyaliwo omukwano gwabwe ni Mama Fiina pengepenge agamba tamuwanga ko wadde olwata Mama Fiina agamba nti sebo nakuteekamu essente n'okutuuka awo wooli saagala weegaane naye ng'okwesinkana ko beesisinkana ebifaananyi bibyo pengepenge abikomezaawo olunaku olwali ku makya ku maliiri tukira Mama Fiina agulidde kabaata emmotoka kapyata Mama Fiina alina ssente agulidde kabaata emmotoka kapyata kabaata ne wa TikTok mubeere bulungi mwera mbagala nnyo bannange